Inside Story Uganda. Real source of political updates. Tamaguzisa makula awali nnyo yakededda njagala mbere nga nfune ndaba ye n'endowooza ku bintu ebyenjawulo nga bwe biyidde mu ggwanga teekako tubere nga tukwatagana bu televiziyo namusira kubatuwuliriza honorable. Sebo neyanziza nnyo nzikiriza nange mbuuze ku bantu baffe abali mu kutuliza amakya ga leero naddala ababansi era sebo mukama wange nzikiriza okwongera okujjukiza bannansi eggwanga lino lye mulaba gagga nnyo abantu mumala obudde ne mubeera mu mboozi ezitagatta naye nga waliwo ebigatta. Museveni yatongoza gold mine gye bayita Wagagayi egenda okuba esinga obunene mu nsi yonna. Ze gold deposit esinga obunene mu nsi yonna kuba bazibalirira muziri babalira nti rocks eziri mu district y'e Busia n'okwetooloolawo rocks eziri wansi za gold ziri worth 25 trillion US dollars. Era ne bagamba nti oyo gold ali mu bitundu ebyo yagenda okuba yasinga currently mu nsi yonna so si mu Africa. So olunaku lw'ogwajjo Museveni yatongoza okusima gold oyo ne kampuni y'Abachina awo bayite Wagagayi naye eno meeting gundi yabadde yakyama era emikutu egisinga gyonna bagigobyewo okusobola okubroadcastinga such gundi eventing egenda mu maaso. So bannansi twagala okubazuukusa nga muli mu biboozibozi ebitagatta. Uganda ngagga nnyo. Uganda is a very very rich country. Kati we nalabye omukulu ng'ali wali eri ng'atongoza deposezo. Era abamu tebakimanyi nti discovery yajja yalaga nti deposezo esinga obunene kati mu nsi yonna, the whole world, si mu East Africa, si mu Africa, naye the whole world. Era district y'e Busia eyo obuko bonna ekyo kyonna ekitundu okukkirira wansi waliwo ze bayita gold deposit enjazi nga za gold. So tubasaba wakati nga mubeera mu mboozi zammwe mumanye nti ensi yaffe ngagga era mulina okubanga mugoberera ventures ngezo nga kati n'ekyensembyayo njagala kusaba ab'enaale mumanyi mugenda mu kulonda kwammwe. Omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda nkimanyi nti naawe okulonda kuno kukutadde ku minzaani ya waggulu nnyo. Abantu olaba babbiŋŋana mu kusimba mugongo. I've never seen it in my life nti n'okusimba mugongo kwobala nti kungu omu lutamaguzi babiri tinakuwa abantu abali senior citizens basobola okubbiŋŋana. Kati olwo akalu kano ke tugendamu akaba akeekyama aka box. Nkanaaba katya. If someone can steal from lining up more so in party primary, what about the secret ballot? Wetulaga gye tugenda okubanga tukuba. So tubasaba bannaffe abasinga tubalaba muli so committed mu kubba, muli so committed mu buyaaye, muli so committed mu kutemula ne mukole fujjo. N'ekyo ekiseera tutandika okulowooza ku biseera bya Uganda ebya leero n'eby'omu maaso. Well, but talking about okulowooza ku Uganda ebya leero n'omu maaso, Museveni yatongoza n'akozesa ekifaananyi kya 21. Muleete ekifaananyi kya Museveni kiri current tukoye. Buli mukulembeze w'enaaleemu ajjayo ekifaananyi kya 21 bye bataddewo bo bagamba muleete ebifaananyi byammwe ebiri current nga bakuteekako gwa treason. Wategedde otya nti kya 21? Ekyo ekifaananyi kya 21 wali omulabyeko Museveni waafaanana kya 21 kino kye baleese 21 si 21 21. Atalimu NRM ate kati nze simulaba kale oba musajja bamukube ku kafaananyi bakateekeko. Walaba omusajja w'e Kenya kye yamukuba ekituufu. Gwe wasemba kulaba nze namulabye ng'ali e Kenya nga bamukuba ekifaananyi ekituufu kye batataddeeko bulingi. Ne bwe bateekawo state of the nation address ng'agenda kutobeerayo. Mulaba ku TV nga bamaze mumuyita mutya make up teeka mu firuta kamera zonna zirina kuba mu firuta. Kamera bwe baba batotuteeka abakulu b'ekibiina ky'NRM zonna zirina kuba mu firuta okujjako BMP. So tubasaba ab'NRM ne omukulu akuli akakiiko k'ebyokulonda mutandiko okulivayizinga ebifaananyi bye tuteekayo nga twesimbyewo mu labo oba byebiri current. Tukooye abantu okujjanga ne beefuula nga buli kaseera basala emyaka bagisala emyaka wali mu nangamuntu ne basala emyaka mu gazeti kati ate n'ebifaananyi nabyo baleeta ebya mwaka gwa 21. Ekyo ekifaananyi omukulu w'NRM eyakitaddeyo
tukusaba kijeeyo mangu nnyo Museveni si bwafaanana current eyo official portrait anti official naye si bwafaanana currently ekyo kiba kimenya amateeka nze bwe nzija ekifaananyi kyange ekya primary oba ekya secondary ne bakiteeka kunanga muntu kiba kimenya amateeka saalabye bubi naye ekyo tekijja tumalira budde ekifaananyi ekitongole kigenda kukozesebwa mu campaign tekijja tumale mbwakikoze naye ekyo kifaananyi kika naye ekyo tekijja tumalira obudde bye bino bye mwetuumye mbukimanyi maintaining the gains protecting the gains which gains yengombo kubagenda okutambulira protecting which gains okunyweza bye mulutinze bibatuuseko okunyweza bye mulutinze protecting the gains oba okunyweza okusibira abaana ba NUP abali makomera which gains are you talking about ebirungi ebituukirwa byebiriwa kwabo ogamba gains nze gains amwendaba za bubbi zendaba everywhere this have rooted this country. This country is too rich. No, we are talking about the party of the but NRM. it fell in the hands of looters. Which gains are you talking about? Are you part of the gains they are talking about? Are you as a Ugandan? You part of their gains? Bana Uganda. Are you part of their gains? Maybe NRM inabi gutobira are you part of the inner circle? They are talking about the inner circle gains. Ezokulaba nti ennyanja bagigobako bannansi ettaka lyonna baligobyeko abantu okulaba nti abagwira bali more authoritative than the indigenous people. The other time nalabye nga abantu b'ebunyolo bonna babagoba ku ttaka. The indigenous banyolos are being chased away from their motherland bunyolo. And the newcomers, the foreigners are occupying the lands because they are highly protected with guns and they have money. So nagitegedde gains za bagundi bali ba inner circle sizaffe gwolinawo wano ekirombe kya golodi olinawo wano akeedi zotunulira olinawo siko ya miles za meka era mu account yo kuliko sente meka kati bali babogera ku gains zaabwe you are not part of them. Ngabo wawulira nga nadduli wano nga janga ayogera bingi simanyi bwe twayogera mu Kasaka ne bamubuuza nti gwali part of them you think you walwana nabo wali part of them yali nabo kuki gendo olabe enfuufu emuliko olena akayumba kalimu yali wa Kasaka olabe bano amayumba ge basulamu agalinga amawoteri ne zakedi ze balina nga baguze wano ne bweru weggwanga nga almost buli werese yona gyotunako yabwe. So kati babogera ku gains zaabwe gwenga gwo mugoberezi bwabwe you ask yourself a question which gains are they good? Are they talking about good hospitals? No. Medicines in the hospitals? No. Good roads in the country? No. Even I told you tourists when they want to tour some sites in the country they go via Rwanda. Okitegedde ekyo nti eri amakuba amakole kati gwe bakuleeta wano ne bakusitamyawo mbu protecting the gains olina kusooka kwebuuza which gains are they talking about kuba buli mukulu eyalwana mu nsiko omutunako olubuto lwe lulinga kisero bonna embuto ziri eri era olamba osanga bayimba nsimanyi tukuume ebyama byaffe eby'omu nsiko n'obabuuza byamaki are you part of them? Gwetolaba security mu ggwanga which security tewali lutalo mu Uganda twakava kuzika mwana we NUP wamulabye. I'm talking about war. No wamulabye which war are you talking about? You mean absence of gunshots means nti tulina emirembe nsogedde ku mirembe ngambye war there is no war Uganda kuva ku border mpaka ku border tolaba mundu weziseka nanti kugambye waba tewali lutalo lwaki abakulu batambula ne kajegereze mundu enkokinge kajegereze mundu nobagamba nti abasirikale temubakoya mbaleke wakagamba no there is a war. Tewawuli oli aganti Uganda si Somalia anti kyenkugambye agamba Uganda si Somalia genda omubuuzi ekyamugwako yayogera atya genda omubuuzi ekyamugwako n'abalala bangi olutalo we luligenda maaso abantu bababako ettaka lyonna bannansi babagobako genda nakasongolo abe ekigenda maaso gende nakase kububbi bw'ettaka bakeera ku makya ne bazingako ebibanja ono n'ateekawo bukiiko bw'ekimpatiro obutalina kiyamba naye nga abutaddewo just ogumaaza bannansi nti tuba protectinga ku ttaka naye nga one of their gains kubba ttaka one of their gains kwavuwaza bannansi babatwaleko buli kamu katuli mu kulonda batandise eddoga babwandawusi ne batunuulira bannansi nga bakulaba nti omuwendo gw'ojyamu 5,000 nasanga omusajja ewaffe nakasekeeyo ng'anywa amazzi n'ebisolo ku kyalo bakiyita Bukakala eva deputy secretary general w'NRM gwe bayita Namayanja
Najanga yogera ndese bawange Lutamaguzi netuka ku kyalo ekisulako Secretary General Deputy Secretary General wenale mbakita bukakala kiri wali between Kapeka ndi Semuto nga banywa amazzi n'ebisolongoluzo balutuma mbiridde mbiraba nga tebalinawo ka borehole nimbalagira nti babasimire borehole nga ne M7 gyayiteeyo nga ali ku Great Trek ye nga bano bakuba bukubi mu ngalo. With this country Uganda without people like Lutamaguzi, how would it have been? Singa abantu nga Lutamaguzi twaliwo mu Uganda yali badde efaanana etya. Olwo musajja dudde n'abasoma bonna abasiriwaza leero tokyayawula muntu yasoma n'ataasoma olabiraawo okuliza busi ne bagamba nti oyo abaddeawo yasoma neweekuba engalike oyo omusajja yasoma nti alina diguli 3. Kati bwoddira ensi noddira nga abaasoma tokyayawula birowoozo byayo n'abataasoma nga ne bannaddiini abasinga mejala abasinga leero batunulira byanfuna state bye bawa obupajero buno bwe batakebera bulimu obubaasa obwo. Kakati tugenda mu kulonda ojja kuulirayo bannaddiini abaleeta emboozi zaabwe nti mukuume emirembe nti gye giriwa gye mwogerako. Kwaffe twali badde tugamba ffe tetulina mundu ya civilians. We have no guns. Mwali badde mugenda mu State House ewa Museveni nga gwe mugamba kuuma emirembe n'abantu mulekeraawo okukwata abaana b'eni UP baggali amakomera n'okubatemula. The other day bafulumya akatambi nga Eddie Mutwe bakireewo Byaluhanga bonna babakutte mbwe kibakwasa muba bataddeko mu kulya mu nsi yaabwe olukwe Eddie Mutwe bamusanga akola military drill mbungadduka mu jimu ng'aweesa ensawo ku mugongo muwodduka ng'oweesa ensawo ku mugongo ekyo kiba kikolwa ky'amagye naye ffe tukola jimu. Kakati bwe mubeera mu ggwanga erifaanana bwe lityo nga mulina akakundi akawamba ensi yammwe capturing our state, capturing us economically, politically, socially. Kati nga n'olwaleero abantu abatukiikirira mu bitundu byaffe Museveni abaleeta wano n'abafacilitating nti mugende mukiikirire Buganda tugitutteko ettaka lyayo tugitutteko tugifuge n'ogifuga ewaabwe nga nkusanga ositamye wali ng'oli musajja mukulu ng'ogyeko bano bannaabwe naddala abo abajja wano ne beetuumatuuma amannya gaffe ne batubulira muli munda ng'enkusanga ng'oli waawa n'ng'oli musajja mukulu ng'ositamye nabo mba nkulaba ng'omuntu atalina kigendererwa. Protecting the gain. Which gains are you protecting? Which gains are you protecting? So you know buzibu ne theme. No, theme which gains are you protecting? Kasobola ganti theme tayina makulu. Makulu ge galiwa nti gondaga. Abantu tebakyafuna mirimu mu nsi yaabwe wajja wana amakolero gonna n'ogatunda gonna minisita wo w'ebyensimbi Mayanja Nkanji n'akugamba owaayo amakolero g'otunda zo sente oziteekawa n'atandika omugamba mbu sebabanja amabugo ani yakugamba nti amakolero gaffe ag'eggwanga gaali mabugogo n'otunda UTC eyakozesanga abaasoma n'abataasoma nga mu UTC bw'otaba dereva wakiri onookuba tiketi bw'otaba tiketi wakiri onooba makanika bw'otaba makanika wakiri onooba tani boy n'otunda ekyuma kyaffe ekya Coffee Marketing Board ne kigenda e Rwanda omuntu yakolanga mu mwanyi ng'otundayo wali n'ofuna akantuko n'otunda banka yaffe yalina buli branch mu Uganda eya UCB n'ogijjawo n'otunda banka yaffe Cooperative banka ya Vegas n'ogijjawo n'otunda ekyuma kyaffe ekyali kikola bulangiti Uganda Blankets ekyali nga wano mu Australia n'okijjawo n'otunda ekyuma kyaffe ekya Dunlop ekyakolanga emipiira ekyo n'okijjawo sente n'ogitwala n'ojjatunda Uganda Machineries eyakolanga emitayimbo eya government n'ogijjawo n'ojjotunda Uganda Hotels ezaalina branch mu kitundu kya Uganda nga giwa bannansi emirimu n'ogijjawo n'otunda Produce Marketing Board eyagulanga ebirime ku bantu n'ogijjawo n'otunda Foods and Beverages n'ogijjawo kakati ettaka lya government lyonna eryalinga ku bitongole ebyo ne mulyegabira n'obugagga bwonna obwaliwo ne mubyegabira kati ng'otandika kutugamba which gains are you talking about? Ebyo byenkubuliddeko bye bitono nnyo kubanga omukulu ono ateekateeka n'okutunda national parks zonna eziri mu ggwanga. Kati nkugambye nkusuubira kwogerayo with the facts. Wenzijjanga wano onnyanjulanga tetukyaziza Honorable Shadow Minister of Lands Lutamaguzi Ssemakula ekigambo honorable I'm not honorable councillor. I'm a member of parliament. Bw'okimanyi nti n'endagaano z'amafuta zaakolebwanga za kyama. But bw'obeera nga gwembaka wa parliament nga bw'oyogera honorable kituufu oli you should speak, you should be objective. N'otunda Crocodile company yaffe n'otunda Yujiru n'otunda Naitiru nkumenyere kinkuleke ky'abasajja bano kye batulekedde ennyanja n'ogigobako abantu baffe abaavubanga ku makya ne bajjayo ekyokulya
buli wali ttaka lya gavumenti lyonna kati wano twalaba enaggulu nga bagobyewa abantu bafe abadde babeerawo abanaku mubagobye mubasengudde tugenda kuteekawo enanka kati bakola nga bafoominga bu kampani obw'abatabani baabwe n'abantu baabwe nga bajja beegabira ettaka eryo kakati olwaleero ngamba which gains are you talking about ng'ogyeko obuwondo buli obuli mu kulya obuli wali eri ku source abantu ebitundu by'eggwanga bonna bafuuse momboze internally displaced because of massive land grabbing. You came with grabbing of land. Kwa twagamba abantu bafenga olutalo luwedde abantu abali mu lutalo lweruwero bababuuza nti abakyoli bazzeeyo ewaabadde balwana abasoga bazzeeyo ewaabwe n'abaganda bali waabwe mwe mugenda kuddawo omukulu n'agamba alina okugabira abantu be bano abajja mu lutalo refugees abalwa lutalo lweruwero talina okubawa ettaka lyaffe kati wano bali mazeewo bambuse muli omu mambuka abantu b'ebunyolo bali mu kukaabadde banyolo people suffering from their land because of oil nenga omunyolo otusanga bameka aba benefitinze mu mafuta gaabwe banno aba NRM bali mu kuwoominga ogambye tebina makulu ebyo bina makulu ebyo mugende muri merumonde wamwe naye beterezeza the organizing tewakyali kyakwetereza naye kyatandika namwe mwatandika ne mukola ki ne mutongoza official portrait ya mwami kyako nabano ne bajja ne bakoppa kati nze nkugambye ndi omuntu yenna bw'obanga olina essuubi ly'osuubira mu Museveni okubaako kyakukolera mu budde buno oteeka okubaako ekikyamu ekinene nnyo olaba olupapula luno lwa gavumenti olwaleero olwabukedde olaba abantu emmere yaabwe gye babasaayidde yonna ogiraba kyekifaananyi ky'abano abasajja ab'enaale Uganda bwete bwefaanana tewabeera akakonseeri disorganize ku bannansi nga Uganda ate bano abasajja bakyawa bannansi bwotasanga ddagala mu ddwaliro amakubo gaafa amasomero tegakyategerekeka omusomesa wamulekawo wa polisi wamulekawo omusirikale wamulekawo ani ayenyumi omusuubuzi omukaabya nalabya abasuubuzi n'omusolo simanyi engoye bazipima mu kiro wali olaba ensi yaabwe epima engoye mu kiro okuba omusolo kati bwemba naleese ekipale nga kiyulifu ekyomuvumba ng'era onzijjako omusolo mu kiro nga sigenda kwegamba kigenda kukolebwa kitya kino kakati tuli mu crisis bano era bo baprotectinga gains zaabwe bo bagamba tebava wano ate enekosi oba akalulu kaze kati bo bagamba tebava wano kakati tudiiringa na lukokobe political lukokobe kyeki anti lukokobe lugamba teruvaawo mbuddo luba lwolinda amasavu mbusimayi luddira enjala neziruteeka nerukwerippako nerusonseka nakuleeta amasavu mbolukokobe lwagala nnyo amasavu buno oluwudaabuda mbulya ku masavu wano bwesobola okuta omuntu kakati bano nabo bafuuse lukokobe naye ffe twagala kwashuwaringa mu bannansi babamalamu essuubi mbu Museveni Katonda yasimba enjala bweti nalabye ne mukwano gwo gasumba gwokyaza wano ng'agamba mbu bo simanyi bagenda kuwagira Museveni nekituufu yagambye abanyarwanda mvumye yagambye atya abanyarwanda oba abavandimu mu Uganda bonna bayindosinze mwami Museveni kukyabakoledde kakati singa wabaddewo eggwanga eddala ne livaawo ffe nga ab'eggwanga gundi tugenda kuwagira Kyagulanyi what would you have heard from people what would have happened anti ali kugambye bano owagira obujjayo oti eggwanga nogaffe tuwagira gundi mwe muva mu kitundu ky'eggwanga abagamba nti mwe mutongoza Museveni mumutongoza ngani wano muva mu kitundu ky'eggwanga tumanye ti abantu b'ekitundu ky'ejjindi bazze wano ne batongoza Museveni ani yakugamba nti boba wagira omukulembeze omuwagira ku lwa ggwanga so ebizibu ebiruma abantu mwe bantu mwe ebizibu ebiruma abantu si mwe muluma mwe mulooza mwe kabaliwo mu ggwanga tulina abalundi wano bangi ndozo kimaya abalundi bangi bonga tebavaayo gamba tutongoza gundi tulina abasudani bangi wano tulina aberitria bangi naye gwe lwaki olowooza bano bagashumba beesukkulumyano mu Uganda ova mu kitundu kyeky'eggwanga kubanga tumanyi ti abakyoli balisobola okusinzira ewaabwe ne boogera oyinza okuba wabaddemu ku kabinja akekyangira wano mu Uganda eno ensi temugizanyirako gundi tuli ku protecting our gains era nti kyenkugambye ensi tegizanyirako otandise otuuza obukundi wano mu Uganda bufe nga bagundi tusazeewo okuwagira Museveni ngani
ewamwe luddawa ewamwe luddawa kuba abasoga balina ewaabwe akyoli balina ewaabwe abaganda balina ewaabwe ewamwe luddawa gwe osinzire wano mu nsi yaffe otandika okugamba ffe ng'abeggwanga gundi tuwagira gundi gwe olaba kikola sensi so ekyo kikwatagana kitya ne protecting anti kyenkugambe zezo protecting gains z'abalize baliko teziriiwo naye batugamba amakubo bw'ogatunulira at least ngawa mpaayo ngagaliwa mu Kampala ngawa nanti mbulya gwe osooka kulikwata wamwe luddawa ewamwe luddawa the other day nali mu park Maction Falls ng'amakubo gonna tambula butambuzi kati ne mu M7 asiba kugamba nti amakubo agagatta Kampala ku border za Uganda zonna ku border za Uganda zonna gali gati agagatta Kampala for example Kampala kitegeeza Uganda no Uganda Kampala is connected to borders by good roads amakubo ebitundu 85 ku buli 10 simakole naye omukulu yeewola sente mwali mwebuuziza mwe nga bannansi ti sente mwami 7 zeewola aziteekawa nga n'olunaku lwajjo beewoze euros miliyoni 2.7 muzigenda kukola makubo wali weewunyiza gwe wamwe gy'olaga bakubuulira zino mboozi zaabwe gwe wamwe gy'olaga olaba y'amakubo amakole kuba mwe muwa omusolo naawe sente ezimbeezaawo ng'omubaka wa paalamenti tutamaguzi mwe muwa omusolo ne mu 7 sente ezimubeesawo mu state house buli kamu konna sizize mwe muwa omusolo mwali mwebuuziza nti twewola ate bannansi ne babayinika emisolo ne batuuka n'okwekalakaasa sente ziragawo eziva misolo nga buli woolaga wafu gwongamba Mason Falls naliyo mu Mason Falls olabayo amayumba ameka agaliyo kyenkubuusa gwe kyagala okungamba enkobe eziri eri ze bakolera amakubo ffe enkobe zitusinga okuba n'omugaso mpaayo abantu amayumba ge wasangayo Mason Falls kubanga nze mpitayo eyo ombulira eri amazike mbu gye bakoze amakubo nze kyoyagala okugamba ezike linzinga value nga munansi nti gwe gwagende nakaseke ne bwoba tolina wotambulira wakole kasite eri amazike wakole abavuganya luli twabakona okukatini abagala ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga gye bayingidde bibiri ente bajagala ganti wano wetuli eyo mediocracy njiraba nene nnyo mediocrity mediocracy nene nnyo eyo buli kapere avudde babitadde mu abantu bakapere waliwo yagidde gyo ku buyungo kati tulaba ngoyo abakapere agamba yayagala yalengera Uganda gyerina okulaga sekanyolya omulala yajjayo yegayagaya n'ekicyapati awo bwe yemugira nti nga banaye enseno Uganda katemba tujja mulaba those are the new normals ndi kati abuli omwagamba eggwanga linasobola oddifuna nalaba mutabani muganda wa Museveni nga agamba waliwo statement gye yakoze muganda wa Museveni gwe bayita Nzeire yagambe nti waliwo statements ne bomba sikuwagira gyokola n'enjikiririza yagambe every fool today who gets money thinks he can be a president of Uganda. Buli muntu afuna sente nti can be a ruler, can be a leader. Abamu kubante balina sente no ye agambye nti buli muntu every fool who gets money today thinks he can be a leader anywhere. Kati Museveni yabateerawo ekintu nti politics is for the rich. Okitegedde? Kati bannansi bakizudde nti politics is for the rich, you are supposed to spend money. Ne bagaka tugende tubyonoone naffe abatalina kye tulina. Tugambe we can be presidents. Basobola n'okuwera ebitaano. Kubanga ne regulations ziriwo ezaali badde zikugira abagenda okukolera wali katemba waabwe teziriiwo. N'ekirala ke kamu ku kabonero akakulaga nti bannansi baweddemu essuubi. Anyone who can be a president of this country. Ono yali akugamba mbwe ekyamufuula ow'ekitalo mbu lwakuba ye yalwana mbu wa kitalo nnyo. Kati ekyo kidemystifyinga Museveni byabadde ataddewo. Nti okufuuka president olina okubanga omanyi omundu, olina okubanga you are supposed to be too rich, you should have looted from somewhere on the country. Kati ebyo abantu bebibaleeta nenga mube mubalaba olw'okuba nti nammwe eggwanga lifaananga bwe bifaanana mubawa attention. Don't give them any attention. Mubagambe tukulengedde ojjidde ku buyungo ze kuwanula mapaapaali oze kubba ffene kubanga ebyo wanulira ku ababbi b'omukyalo baba nayunja amatooke go kubba ajjira ku kayungo kotasobola kunotisinga bigere bye kati ebyo olaba
buli omu akatembo mula yajja n'akagaali ng'ebigera bitadde eno ku kengere everyone alina okujja okulaga wakakiiko k'okulonda nti there is a lot of unseriousness going on in this country Uganda naye nga of course kwabo ne bawera ebitaano n'abamu takwatangako ku miliyoni 10 abamu abazaawo tazikwatangako mu mpeke ezimu ku request kugundi ku requisitions ze bakwetagisa okuba head of state okusandinga bukaddaabiri so nabo bajja akakiiko k'ebyokulonda kafuuse nga national theatre ojja kusangawo balanguzo baani bonna bazza okukolerawo katemba waabwe no one cares about it kati mwe mulina okumanya okwetereza. Do you think ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga bakitwala serious nga kyo? Nanti kati buli omu akulaga nti asobola okkikwatamu. Ojja kulaba waliwo najjo okugira ku boda itaba boda babage mu mperekereko. Era yabaddeyo. Nawo akagaali yajja nawo akagaali ajja kujja omu kiromba ajja kujja omuoki w'amanda ajja kujja because the country feels unrepresented. Buli muntu yenna waali alaba nga takiikiriddwa. Buli omu takiikiriddwa waliwo tafiiriddwako. Everyone feels unrepresented. Bano bali eno bagamba mu basekiwalinga gains zaabwe. Bo. Abakakundi kali. Naye buli muntu wayogera ku akazu. Olwembo afiiringa unrepresented mujja kulaba bangi nga bagenda. But of course they are only the kastanda waffe nga jeyo. In Papula, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, the rest sagala kumanya. Kubanchi maine state abamu ye ba sponsoringa. Ane newonya no mwami Kyagulanyi. State sponsors obubiina bungi obobonna obolaba obusinga. Lewa tukuweyo jangoza nyire wali eri. Kati ni kesi mwe muzira ne mugamba nti akakiiko k'okulonda kalambi kateekewo okulonda okulambulukufu. Nga buli obubiina babugamba ndaba wajjayo Empapula jangu tukuwe sente ogende wesimbewo. Museveni kyali alwanirira ennyo kutukyayisa kulonda. Twenyiwe ebyobufuzi twenyiwe okulonda naye twamugamba era tukyayinsistinga nti okulonda ne bwana akuteeka ku Bermuda Triangle ogimanyi mbagamba muteri kigendayo ne kikomawo ne bokuteeka okulonda ku Bermuda Triangle ng'obululu gye buli tujja kugendayo tukole ekyafaayo nti mu Bermuda bw'ogenda todda naye bano baagenda ne bakomawo n'obululu. Good. NUP finally yatwewunyisiza yegase ku iPod finally. NUP finally agrees to join. No. Kiri wano mu popular oyo ye Red Pepper omupya. No, popular new vision. Vision ye Red Pepper omupya ye tablo yi. Omutwe omukulu wano, omuko omukulu. NUP party finally agrees to join iPod. Ngawa mbulira ndagawo statement yawo nga NUP ejoininga. Oyo political bulingi wabo. To make you confused. Kankuyambe kwa. NUP has agreed to join iPod, but with raft of conditions. Kati gwe tola banti ya Red Pepper omupya. Awacha aliwa mawulire ge bawandika ag'amakulu ng'ogyeko okujjajja tokususuta okutambuza propaganda. Gw'otaddewo but with the condition. Mulutamaguzi asazeewo okuwasa but with the condition. Naye ate ng'eri otaddewo mulutamaguzi awasizza. Mwetemulaba ezo amawulire kati tewakyaliwo omuntu awandiika sensi ng'okolera gavumenti. Eno wandiza omutwe lutamaguzi avudde ku lujja naye ate munda n'ateeka but with the conditions. Bwe batokiraba abo be bamu ku ba Red Pepper abavubuka abakoleranga Red Pepper ne Kamunye nani be bawandiikira omukati kubanga naye nkugabe ng'owamawulire substantiate nze ndi member we NUP. NUP tesobola kujoininga ekyo kivandulo bagitaddeko condition era sente ziri wano simanyi kati twafulumiza 11 billions bamawe emimiro ne gyekubakuba na buno obubiina bino obuli state sponsored. Kakati ezo bilioni 11 ebibiina ebiri registered already bwe biba bigabanye kuba bagamba bagenda gaba equal proportions. Kati buli kibiina kiba kifuna milioni nga 4. NUP yewaddeyo olwa milioni 4. Please count nti kati state ekintu ekimu abasajja bano kye bakugukamu ekibalemye okumanya ebbanga lyonna.
bakuguka mu propaganda. Era propaganda yabayambako nnyo okuwangula olutalo lw'eruwero buli kye bakolanga nga bakissa ku Obote. Ng'ate nabo balina emmundu bwe basanga nga abantu bakube nga olaba Obote yabase ngo babuuza nti naye mmwe mulina emmundu zammwe zikuba nkima. Mbu naye mbw ate balwana. Kakati bo bano abasajja kye bakugukamu. Era nammwe ekibatuusizza wano faanana eggwanga nga erifaanana nga temukyategeera kiki kye tuzaako. Bakuguka mu kye bayita state propaganda. State machinery ziweerwa sente nyingi nnyo okuspreadinga propaganda. Kati gwe naawe bw'osomako omutwe naddala wano bannansi tebasoma in details, basoma mitwe. Kati ero ojja kusanga eyo nga bavuma musajja atusenyonyi buli nako otusiriwaza kumbe oli akugambe but with conditions gwe conditions walisozo okusoma olabo ba state esobola obukwakulizo obw'okutaba sibe bonna abali mu komera. Owulira sebo n'oba okuddira iPod ng'okuteesa kwayo kwa mulujjudde si lwa mu kisenge kya State House. Ng'omukulu aoteesa wali bwakwata ku kakutiya ka $, bwakwatakwatako wali nti owaaye mawo kano tokalengedde wano. So you should always read the news in details. Era obuuze who wrote the news and for who and why. Kwa mwe bannamawulire mutera nnyo okkosa ze bayita 5Ws. Who ani 5Ws and H. Where ekifo place. When obudde. So temusobola. Ekyo tekiriiwo naawe. Good. Finally, abasuubuzi bakkakkanye they called off strike olunaku lwajjo bwasinkanye Ssaabaminisita wa Uganda. Abasuubuzi balina ensonga. Abasuubuzi balina ensonga. Babajjako omusolo mu kiro ate nga mungi. Omusolo mungi wano mu region. Omusolo gwa Uganda gwe gusinga obungi. Omusolo ate baguwa tebalaba kye gukola. Omusolo tegutambula in proportion with service delivery. Amakubo gafa, amalwaliro temukyali ddagala, amasanyalaze ga buseera ate gabeerako kiseera. Abasawo tosasasula bulungi, abasirikale b'amagye tobasasula bulungi, basula mbiyumbayumba, abasirikale ba polisi basasula bulungi bali mbiyumbayumba. Kati abantu beebuuza bo bano b'obinika omusolo gwo gukola ki? Weewola buli kasondo okeewozeemu, sente zo ziragawa. Abantu tebaganangako kuwa musolo. N'ekyokubiri obutali bwenkanya gw'okutta ebintu by'omusuubuzi wali eri, kubanga wano tubadde nga tulina ng'Abanyarwanda basuubula wano abava e Rwanda, Abakongo basuubula wano abava e Kongo nga babeerawo bayitirivu, Abasudaani ne bonna badduka. Bonna badduka kubanga it is cheaper to trade from China directly than trading from your neighbor Uganda. Pona ajja kuteekako omusolo noono omusuubuzi omuteekeko omusolo gwensi yawaji wali olabye gye bapima omusolo mu kiro nti kati engoye zireete tuzipima mu kiro kuteekako omusolo ne bakulaga nti mu region ogwa Uganda it more than quadrato the cost. Rwanda eri wansi, Tanzania eri wansiko, Kenya eri wansiko, zino zonna ezetole naye ono n'aguduumula kubanga gwe wateekawo bazaakayo bo abajja b'okusolooza obusolooza. Ate n'ojooga bannansi nti bano ba fake investor bojjuzza wano be tutategeera kuba babasasula sente mu kakundi kamwe ke muyita akazuuka mmwe babasasula sente, n'ojooga nti bo bawa tax holiday. Naye omuntu ewaffe Nakaseke alina akaduuka akalimu obunyeebwa akalimu ki buli kaseera n'omuggalawo musimayo musaba trading license, omwana ayiye okutunda obutambala ku street omugoba ekiro n'emisana abamu n'emmotoka ne zibatomera n'osanga nga buli kaseera musimanyi KCCA bano ebakutte simanyi ba roundings up nga waliwo ne ba politician abali awo ku KCCA abatasobola kugamba KCCA nti lwaki okwatanga bannansi. Omanyi bwe bakwata KCCA nga balina ekkomera lyabwe ssebo, balina ekkomera lyabwe lwe bakuteekamu emisinde mbunga mangu ago bakutwala eruzira n'obonyabonya bannansi naye ng'abagwira bali wano beeyagala. Obuli mulimu obwalikolebwa bannansi bonna obuwadde Abachina. Simanyi Abayindi bali muno basala nviiri, simanyi batambuza eyo mabaafu, simanyi batambuza makansi, batambuza ki ekiri ekabalagala ekansanga. Bannansi obagobye mu kibuga bano bonna bazze obuduuka bannansi bwe balitaddengamu ebyabo bagobyemu bagenze n'eryo otandise okubalumbamu. N'osanga bannansi nga bapangisa akaduuka buli omu alinamu akasa balinga 10. It's not because nti tebasobola kubba naye basalawo obutabba bakole. Kati gwe obalemesezza ensi yaabwe ate gwe nga byofuna obijja mu musolo tewali kyofuna ku lulwo wabula obijja mu musolo.
Nodia gwe wali webunyiza lwaki buli akola mu URA ne bwaba mwavu nnyo walumale mwezi gumu agaggawala. Lwaki bagaggawala? Anti babasasula nnyo baleke kubba. Naye gye bakoma okubasasula ennyo ate bannansi babatadde ku nninga. Temusobola abantu ab'olubatu kututwalako nsi buli kimu mu kitwale mutubinikeko emisolo mututwaleko ettaka lyaffe emirimu mwagifuula gyammwe ate okomewo n'omusuubuzi otandika okumuwamba nga kati wenalebe bakutte nti babatwala mu kkomera okwekalakaasa it's a right kasitanga baba nga kyayogera gye kiri n'oteekawo obukiiko bw'abasuubuzi naye nga tobuwuliriza gwe akuŋŋaanya omusolo lwaki totuula n'abasuubuzi n'otuula n'ababaka ba palamenti ne mwebuuza kiki ekiviirangako abasuubuzi baffe okwekalakaasa kuba wano tewali muntu aganye kuwa musolo naye omusolo mungi nga naye bwe bakikubuulya okiwuliramu gaziya taxi base taxi base kitegeeza ebivaako omusolo bigaziye naye nga ate tobinika buli muntu musolo nga bano bennalabye ababadde wano bateeka ku kino ekyomwala ekyabagundi nga bakiteeka ku nuupu kakati bwe mubeera mu kibuga muli omu siteekeholoda kino ekibuga kyaffe si kya Museveni si ky'abantu baabajjamu abalowoozezza nti bwe bazzeemu ne bafuna ssente ze bafuna ez'endola n'osanga nti omuntu omu yabbye obuwumbi 5 ne baleka ne balowooza nti eggwanga lifuuse lyabwe ab'olubatu ffenna omuntu n'omuvubuka oyo gw'oyitako avuga boda anywa amafuta agavaako omusolo owulira ssebo omuvubuka oyo gw'osanga atunda obutambaala alina gwabusubulako mu kikuubo omuvubuka oyo gw'osanga ng'atunda fruits naye alina gy'azijja era awa omusolo kati mwe mulowooza nti mwe naddala mu abasajja abaava mu nsiko z'eruweero nga muli baavu ne mukwata eggwanga lyaffe ne mwegabira buli kyabugagga kya ggwanga ne mufuna ssente empitivu ne muleeta bagalofulendi bamwe bakazi bamwe ab'eŋŋanda zammwe ne mulowoozesa ne bano mikwano gyammwe ne mulowoozesa bannansi nti bo balina kubeerawo kutuntuzibwa ekyo kiba tekikola era with time nze sisobola kuvayo nenvumirira musuubuzi kubanga naffe ababaka ba palamenti bayitawo emyezi 2 nga tebabawadde musaala n'owulira amaloboozi naye nga tulina okumanya nti sente ezikusasula gwe honorable yali badde avaayo n'olwanirira abantu abo ziva ku sente z'abasuubuzi okwerekereza n'ekirala waliwo obukundikundi buno obutawa musolosebo obulirireted kubaava mu nsiko musimanyi oyo mukazi girlfriend wa gundi yalwana simanyi omuwala wa gundi oyo talina kusasula bano abatono ennyo ne basigala nga basasula omusolo omuyitirivu twali badde tubahonalinganga all the time abantu abo abatono ennyo abewaayo okusasula omusolo oguddukanya eggwanga oguvaako sente ezikola amasannyalaze omusolo oguvaako sente ezikola enguudo omusolo oguvaako sente ezisasula Museveni n'akakundike omusolo oguvaako sente ezisasula Lutamaguzi ne babaka banne mu palamenti ne basipiika omusolo oguvaako sente ogusasula amagye omusolo oguvaako sente ezisobola okuba nti nno tizigula eddagala erigenda malwaliro wewaawo tetulaba wajje liraga eddagala eryo twali badde abantu abo tubasaluutinga buli ku makya ng'era bwe baba nga boogedde twali badde nga tubawuliriza nnyo kati singa ne palamenti yayise dda special meeting ku musolo lwaki abantu beekalakaasa tulina komiti ya finance gwoba osobola okuyita omuntu ku byemwanyi lwaki tomuyitanga abasuubuzi beekalakaasa Saba minisita ensonga yaziyingiddemu ababaka abava mu Kampala baali badde baatadde dda sipiika ku nninga nga bamuwandiikidde ekiwandiiko Saba minisita talina maanyi Saba minisita gwe bakuba n'empi mu bululu Saba minisita gwe bakuba n'empi ne bamutwala entyajo oyo aba n'amaanyi oyo naye yenyigidde mu bubbi bw'obululu anti yabamukuba empi mu bululu Saba minisita waawa gwe bakuba empi oyo n'olowooza nti akyalina ekigenda mu maaso ng'ali mu bululu eri naye agenza bbe nze nawulira ayogera nti baali bamusse anti nenti yatagenze mu byakubba bali bamusalako bamukuba empi prime minister mu kalulu prime minister w'eggwanga nga naye weenyigira mu kubba kusimba mugongo gwe weenyigira mu kubba obulubu okusimba mugongo prime minister w'eggwanga yali badde ekyokulabirako wano mu Uganda bwe bakuzuula ng'oli mubbi ate bakuwa political position mu nsi ez'ebweru bakuzuula nti olimu obubbibbi you either resign ekifo kyo oba bakutwala ne mu kkomera nze nabitegeera yali mu kubba bululu ne bamugirayo yagamba oli yali akola effujjo